Bali bamanya afudde. Bali bamanya afudde oba bali bamanya afudde n'embeera gye yali alimu. N'asirika completely. Yali asirise. Ne bamuzinga mugoye bakuwa omulambo ogenda oziike. Bali bagenda mumpa. Bagamba biganye. Oxygen gye bali balina omuteekako yali ku mukadde. Nga balina oxygen emu mu Mpigi Health Center nga yeyina okukola ku mwana wo ne waliwo omukadde gwe yali eriko. Nga bagamba bwe bagimuggyako ajja kufa omukadde. Ate nga n'omwana eno naye afa. Omwana eno alaga afudde kati bwe bakoma ogamba batusiibule omwana nadde. Babawo omulamo mugende muziike. Baba muzinga omwana n'akola atya? Omwana n'akomawo kungulu. Kati mu kukomawo kungulu ne batugamba mugenda kuleeta emitwalo 10. Tufune emotoka ebatwale speed kawempe. Bwe mufuna chance n'atuukayo. Ajja tereera. Kukyanga amalamuza nafunamu n'obuzibu. Obutasiba musulo. Sisiba musulo. Nyongera okubasaba abantu abafa bakomawo okuva ebweru w'eggwanga mukomawo mu Uganda. Mbasaba mutambule naffe. Bwe mutambula naffe ke kasente ke tufissa oluusi tutambula okutuuka ku bantu bafa bamu abali abeetaaga abali mu bwetaavu tenyinza okubanga mbagamba. So ekyenjawulo lwaki otambula naffe nti akasente ako ke tufunamu ng'amagoba tufissaako n'eziba 20,000 ne tuyambako ku muntu waffe aba yeetaaga obwetaavu. So twakola ka bizinesi kano nga bizinesi ye charity etuyambako kubanga tuyambako ku bantu baffe abalala. Nkola ne Angel Girl wano ku kamera. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Ida tulien tulina abantu betujja nabo eno ne tubalindira wano. Tayogera just. Halo. Azanya bino eby'abaana talaba. 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 Just amaaso gatambula butambuzi bwe gato. Ne talaba. N'ate nga mpulira nga asanyusa. Ntawulira amaloboozi. Okulya amatugo gawulira. Kumu kwe kuwulira. Netasobola vaamu kigambo. Just azanya by'abaana bya gi. Tegeza amasa atambuza amatambuze bwe gati netegalaba. Kale omukutu gudda nti kwatusinzira okubanga tukuweereza nze Sonko Muhammad munywanyi wammwe nga bulijjo. Okudduukirira enduulu sometimes buli muntu alina embeera mu abeera awangalira ebiseera ebisinga obungi naye osoyinza okutambula n'olowooza nti oli bubi naye bw'olabako oba bw'otambula n'ogendako malwaliro ag'enjawulo omanya nti ate abantu zenyinza obba ndi somehow naye twongera obbeebaza mwenna abagenda maaso n'okubanga mutugoberera na buli omu ageza kulaba nti ayamba ku munne nkeesa oyinza omuwa ku magezi oyinza okukwata musawo n'obaako ky'omuwa oba obaako w'omulagirira kyonna oba oyambye ku muntu. Nze Sonko Muhammad tuli mulago wano ne tuna omukyala abadde nga tucommunicatinganga naye. Mukyala ono awangalira ogayi mubeerawo. Mpigi Nakirebe. Ojja kwongeza ku ddoboozi Mpigi Nakirebe. Mbeera Mpigi mu kyalo kya Nakirebe. Kyalo Nakirebe. Mukyala ono ayina omuntu eyamuwadde ennamba yange. Tugamba katujje tube nga tuwuliriza ku mboozi ye. Leero olunaku lwakusatu tukoze programu eno. Mukimanye bulungi lwakusatu tumanyi okujja ne Mutoni mu ddwaliro Mulage eno ku mwana mugimu tulabe nti ate Mutoni abaana be bali ba triplets batuze tebalaga okuva emabega ate badda mu mbeera. Abaana omu baamusiibula so basigadde babiri. Omuwala baamusiibula abalenzi babiri be bagenda maaso n'okuba nga bafuna obujjanjabi. Kasooto twakoze programu n'omukyalo naye nga alina okujja mu ddwaliro Mulaga afuna obujjanjabi netugamba katusinkane wano kuba tubadde tulina busobozi bugenda Mpigi Nakirebe. Okitegeera kubanga tumutuukako naye yafunye okujja eno naffe ne tujja then tusinkana wanene Mulago. Obulamu buli butya nnyabo? Obulamu si bulungi kutwaliza wamu. Kuba bebi ono omwana wo Omwana wange ye mwana asooka wennina ate ye muyuka wennina. Naye bukyanga
bukyanga muteeka ku nsi ndi mu bulamu bw'okubonaabona kale yakwongeza ku ddoboozi oyita mu bulamu obw'okusoomoozebwa twalize wamu pita mu bulamu bw'okusoomoozebwa pita mu bingi mu bulumi bungi obunviriddeko nange kufunamu ebirwadde mu mubiri gwange byesimanyi esente teziriiwo omwana alina okutwalwa mu ddwaliro lumu tubulwa ne transport tugezaako kwewola mu mikwano naye nga bamu bibalema bamu ne batufuniddeyo ne tumuleeta. Omwana alina buzibu ki? Omwana yafuna brain damage. mu kufuna brain damage tatuula, tayimirira, talaba, awuliza okutukumu. Okutukumu kwe kuwulira? Kwe kuwulira. Kino akifuna ddi? Bukyanga azaalibwa. Bwe yazaalibwa yali ku ICU kumala wiiki emu. ICU oxygen Kawempe. Katonda n'atuyamba nadda engulu ne tumuzza waka. Omuzaalira Kawempe? Namuzaalira Mpigi Health Center 4. Omwana n'aba atugenzeko bwe yadda engulu ab'Empigi ne batusindika Kawempe. Bwe bamuteeka mu ICU. Kawempe eno Bubombo Road. Ne bamuteeka mu ICU kumala wiiki emu n'ennaku 2. Bwe baamala n'adda engulu ne batusiibula. N'abeera waka n'embeera naye ng'ali wiiki tazanya, just yali yeebaka kokka. Bwe yaweza emyezi 4 n'atandika kubaamu somehow okay. N'emuleka n'omukozi n'enzirayo ku mirimu kuba maternity yange yali eweddeko ate nga I have to report, I need money. Kuba we had to take him to the hospital for check-up. Kati bwe nadda ku mulimo ng'awezezza emyezi 5. Nakeera ku makya ng'omwana mulamu n'emutwala ow'omukozi we nali muleka. Kati mu kukomawo evening n'atandika kufuna embeera nga yeekanga. Saakifaako nasooka n'endowooza kuba nabuzako ku mikwano gyange ne bangamba oba kwekanga kw'abaana. Nekigenda nga kiba waasi n'enzirayo Kawempe we baali mujjanjabira. Kati Kawempe ne bansindika e Mulago. Kuva n'olwo mujjanjabira Mulago, waliwo we twatuuka esente z'eddagala ne zitubula ne batusindikako Embaale. Ng'Embaale babasindika nga bagamba ki ekimuluma? Bagamba nti alina, bakebera obwongo ne bagamba alina severe brain damage. Severe brain damage. Ne batugamba obwongo bwe bulimu spaces nyingi zirimu amazzi. Naye ne bagamba tebagenda mulongoosa, bagenda muwa eddagala bugende nga butereera mpola mpola. N'abeera ku ddagala, n'abeera nga every time yali developing ebintu bipya nga yeekanga olulimi alufulumya. Mbale ne batuwa eddagala n'agenda n'akakkanamu nga bwe tusaba. Kati ne tugenda mu maaso nga tujjanjaba n'atuuka ekiseera n'atandika okwesika amaaso gagenda ebigere bigenda paka ne kaakati bwali ku ddagala. Naye tutuuse kati embeera ensoomooza kuba kati daddi we ebiseera bye nalekeramu I had my own money. Nali nsevinga ku akawunti yange. Daddi bwe baamugamba kujjanja yagamba talina ssente. Naye kweseza essente naye nga amugamba sente daddi yazimpadde. Kati sente tata omwana ng'omugamba tata we yakuwadde ssente. Kati sente zo bwe zaggwako nenkola ki omwana yali atandise okuimprovinga. Kati daddi we nawe ndowooza omutima gwaddamu ekisa n'atandika ku providingako ku buyambi. Naye nga transport nga ampagu mu kitundu ng'ojja wano Mulago. Naye nga wano okuva eyo sometimes tekuli na lanchi. Actually bw'ogenda kubalabala zonna nali nsigazako ng' 2,000 oba 1,000. Nensiba wano Mulago kuva ku makya paka eggulu nga siridde, omwana talina kyakulya, enjala etuluma, ate bwe twali tulina okusimba layini kugamba embeera mbi. Kati bagenda mu maaso wano e Mulago nga bamujjanjaba ki?
bajanja bamuwa eddagala ly'okuziiza okwesika gamba amasanyazi g'obwongo gatandika okufunctioninga in a straight line kuba batugamba nti amasanyazi buli obwongo buli we bugezaako kukola amasanyazi gatandika kusparkinga kati kwe kuviirako okwesika kati maana materero bayesika n'azirika just mu kusooka yali yeesika nga yeeweta mu side emu nga bwakaaba kiro na misana nga teyeebaka naye with time yajja ekyo netusaba ne bamujanjaba nekigenda kati n'asigaza kwesika naye of recent kati yeesika amaaso ne gagenda n'ebigere ne bigenda n'abeerawo mu kukaaba. Ali mu bbanga kyona omwana? Ali mu mwaka gumu n'emyezi 9. Mwaka mu n'emyezi 9. Taata w'omwana kati muli naye muwuliziganya muyambagana ebigende mu maaso kiri kiti? Tuwulizaganya naye si byangu si byaliko ye yangamba omwana mwesonyiwe kuba si yasoose okulwala. Taata w'omwana yagamba omwana mwesonyiwe si yasoose olwala? Si yasoose okulwala. Mu famire yaabwe yammwe mu nsi yonna? Yagamba mu nsi yonna maybe kye yali ategeeza. Kuba twagezaako n'ogenda ewaabwe mu kyalo ne bagezaako ogenda mu jahabo n'ebigaana kati ye it's like giving up. Alaba omwana amalako emirembe ate maybe mu ye alowooza nti omwana there's no hope of being okay. Naye gwe olina essuubi nti omwana ajjatereera. Bona mbadde ngenda kubuuza ye yakuzaalamu omwana omaye bagamba omwana oba omusajja oba omukazi yagamba mwesonyiwa, lwaki omwana gwe tomwesonyiwa? Si mwesonyiwa wange namuleeta ku nsi nga mwagala nange njagala kumpitako ku maama njagala omwana wange abeere n'essanyu ate nina essuubi nti maybe with time Katonda agenda kutuwulira omwana ajjatereera wabula twetaaga buyambi neetaaga buyambi kuba kati daddi w'omwana sometimes mu kubeera ku mwana nze ne ndivopinga obulwadde kyali mbeera ng'anumizibwa mu ndira mu lubuto. Ekyo kifuna otya nga olwedde omwana wo omulabirira bulabirira? Nafunamu bukyanga amalamuza nafunamu n'obuzibu obutasiba mu ssulo. Sisiba mu ssulo. Kati of recent nadivo obiseera bye namugamba kugendako mu ddwaliro yangamba omwana wamuzaala ye bulungi oba byali byakulongoosa? Natuuka akaseera k'okuzaala nga nabaana ekyegadde kati nabaana mu kweggala waliwo kiliniki nagenda for check up nampa empeke nangamba nti megenda kunyambako kugula nabaana kati empeke yanvuga speed nali siina bwe stopinga nali breathinga kumukumu olubuto lwatandika ssaawa 4 kunuma mpaka ku ssaawa nasumuka ku ssaawa emu naye ng'obulumi bwali bungi olwo omwana namusindikira ku 6 cm teyatuuka ku 10. We namusindika era nali sikyayina maanyi bangamba nti bwe kijja sindika naye nga teri kyempulira naye oluvannyuma namala n'afuluma. Nasaba Katonda omwana mutaase omwana kwe kuvaayo ne bamuteeka mu incubator ne bamunziiza ssaawa 2. Ssaawa 2 n'embeera naye bwe yatuuka ssaawa 8 za kiro omwana n'atabuka bwe twamutuusa mikono y'omusawo omwana n'abanga agenze. Abasawo bagezaako wali tewali oxygeni Mpigi Health Center 4 bali bagenda tusiibula kugamba nti biganye kati nga bakajja kuzinga omwana kutusiibula omwana nadda engulu. Okumuzinga bali bamanya afudde? Bali bamanya afudde oba bali bamanya afudde n'embeera gye yali alimu n'asirika completely? Yali asirise ne bamuzinga mugoye bakuwa omulambo ogenda oziike? Bali bagenda mumpa bagamba biganye. Oxygen gye bali balina omumuteekako yali ku mukadde nga balina oxygen emu mu Mpigi Health Center nga yeeyina okukola ku mwana wo naye waliwo omukadde gwe yali eriko nga bagamba bwe bagimuggyako ajja kufa omukadde. Ate nga n'omwana eno naye afa. Omwana eno alaga afudde kati bwe bakoma ogamba batusiibule omwana nadde babawo omulamo mugende muziike. Baba muzinga omwana n'akola atya? Omwana n'akomawo kungulu kati mu kukomawo kungulu ne batugamba mugenda kuleeta emitwalo 10 tufune motoka ebatwale speed kawempe bwe mufuna chance n'atuukayo
ajja tereera era twabeera Kawempe nemufune 10 nembawa Kawempe emmotoka nemugendeka ambulance bwe twatuuka Kawempe buli ddagala lye baali bamuteekamu lyali lya ssente nnyingi kati twali tutuuse ekiseera nga waliwo erisembyo lye bataddemu naye agamba bwe ligaana tuba tetulina any other option kye nasalawo nasiiba ne bangamba tojja bisobola olina akawere naye ngamba nja zisobola Katonda ajja kunyanukula okusiiba osiiba eri Katonda akutaasa nensiiba olunaku lwe nasiiba nga amaze okusibulukuka mwenadda ku checking omwana twali tulina schedules tuba checkingiramu mwenadda nesanga ebyuma bimu bamugjeeko ogwokubiri byonna ne babimuggyako ne bagamba omwana ateredde ne bangamba nkamula amata ndeete muwe bwe namuwa n'agasika kati ne bagamba ogenda waka osigale omuyonsa nga bw'omuleetako ku check up kati bwetyo bwe nakola nembeera nga amuleeta ku check up mpaka we yatuukira ekiseera n'atabuka oba nsindikira mulago n'atandika eddagala. Okola mirimu kiggwe egikubeezaawo? Siko by then nali nkola mu kampuni y'ebimuli kati ebintu bwe byatabuka jjukira kampuni ezo baba baagala everyday you have to attend. So nali sigenda kusoba kuba nali nogenda mu exercise every Wednesday naye na appointments simulago z'okulaba neuro doctor. Kale nga moving up and down ensalawo mulimu nenkola kyate n'abasawo ne bangamba omwana togenda muwa mukozi. Oyina mubaako. Omwana gwalina okumubaako. Kati okola ki ekikubeezaawo? Sirina kyenkola. Nobeerawo otya topangisa byakulya n'ebirala? Banyamba baddadi be banyamba. Abafamily bakuyamba ne bakuwayo? Be bampaayo mikwano gyange naye ndaba kale kisuse mpulira nkooyo okubasaba. Mpulira njagala nfune ekyenkola. At least I can support my son. N'okubaawo. Kati olina plan gy'oyinza okuzzaako kubanga embeera kati luka transport kakoze otya okujja otuuke awo empigi omuntu ogira mmeka paka wano? Kujja 13 kuddayo 15. Okujja 13 okuva empigi paka ebusega? Baliwo bwe batujjako 14. Paka wa? Paka busega? Paka mu town. Paka mu town. Then nolinnya okuva mu town paka wano mmeka? 12. 12. Then nomukuddayo. Kuddayo era nja kwesa 12. Wali mu paaka? Kuva wano okugenda mu paaka. Then kuva mu paaka genda mpigi nja kwesa 15. Kitegeeza oba weetaaga omutwalo gwa ssente okujja n'okuddayo ebyokulya? Njagala ng'emitwalo 2. Emitwalo 2 mu kitundu kale. Okujja n'okuddayo ne15 n'ofiisaamu wano ekyokulya? Mba njagala ng'emitwalo 2. Kati ebyo byanviirako sometimes n'okuyomba. Kati wano ojjawo buli ddi emulago? Nzijjako buli mwezi. Buli mwezi mu week bafunamu lwakuna kuba neuro doctor tumusinkana lwakuna kuba kati bojja buli ddi wano? Kati waliwo bano betuleeta buli lwakusatu kati mweddi? Like now I'm to meet them tomorrow when you know ku meeting a neuro doctor. So si leero? Kati leero genda sulawo? Badde njagala kusula wano ku ddwaliro then enkeera bamukoleko then nga bwe bantetenkanyiriza. Osula wenda abantu abalala we basula? Eri wansi mujanjabira ku wodi. Olina mwana ndooza nange akaleesu mu nsawo oyalawo ne mwebaka nembeerawo. Then nenkeera ku makya ne bamunkolako then ne tufininga the way how we are going to go back home. So treatment wano yo eba yabwerere ng'egyeri eddwaliro lya gavumenti? No, just bamukolako, they give us instructions ne bawandiika eddagala gye balina ne bakugamba gye balina balikuwa gye batalina ne bagamba genda ogule obwiki eddagala ly'omwana lya bbeeyi. Otuwa shoti y'omwana oyo? Kuba like syrup waliwo syrup gyaliko eyo syrup ya 7,000 buli ddi? Emala omwezi gumu. Mwezi gumu syrup ya 7,000. Abantu bafe abatulabira batugoberera twali nitugamba katujje tulabe n'ennaku zino banayo obwavu bungi nnyo. Mukyalo ono mbadde njogera naye ku simu naye nga nkalubirizibwa okujja omukolako interview. Reason being tulina n'abantu ffe tulina naye like abamu ku bo obuyambi bwakendeera abantu baavu kyenyinza obbagamba.
ate nga tulina abantu bafamu kubatuyamba kulaba nga tutambuza ekintu kino. Allah abasasire ne balwadde sobola kuboogera amanyi abamu ku bo ne balwadde ebyaddala, abamu balwala nange nendwala saagala mbalimbe because badde batusupportinze akabanga. Nange munyini ng'omuntu nange mba n'ebinyiga lwakuba nsinza ate kwogera nsirika naye omulira nga nti bannaaye embeera etuuseewo yene bweterose kusoma nti sonka sirika busirisi bwati mbeera nemunyiga. Nenyongera okujjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa e Buloba awo abatuyambako okuba nti be bapanya sponsor. In fact batuyamba kulaba ntugeza kulaba nga tambula kye basobola, so makeup, kutimba, okulabika obulungi ennyo ekwate Betty, styling envy, decoration Betty osangibwa e Buloba. Namba ye itawo ku squeeze back wansi awo nange bwonkonako solo mukutuusaako. The same thing nyongera okubasaba abantu abafa abakomawo okuva ebweru w'eggwanga mukomawo mu Uganda, mbasaba mutambule naffe. Buli mutambula naffe ke kasente ke tufissa oluusi tutambula okutuuka ku bantu bafa bamu abeetaaga abali mu bwetaavu tinyinza okuba nga mbagamba. So ekyenjawulo lwaki otambula naffe nti akasente ako ke tufunamu ng'amagoba tufissaako neziba 2,000 ne tuyambako ku muntu waffe abayeetaaga obwetaavu. So twakola ka bizinesi kano nga bizinesi yekyayite etuyambako kubanga tuyambako ku bantu baffe abalala. Nkola ne Angel Girl wano ku kamera. So tuwulidde emboozi yo naye abantu baavu, naye banaye buli muntu yenna alina kyasobola okubaako kyakola. Nkyalo na abanyonyodde akozesa 3,000 paka mu paaka newe ndala nga 2 oba 3 wasigadde n'atambulawo. Kitegeeza wabafunye omutwalo gumu n'ekitundu abagenda tambuzaako transport. Singa afuna emitwalo 2 baba jafunako ekyokulya je n'omwana we. Mwezi ogambye tambula mu mulundi guli gumu? Ntambula emirundi 3 kubanga waliwo mba nina appointments z'emulago, nina appointments z'Embaale kufuna ddagala. Olina ogenda paka Mbaale? Nedda mba meeting Katalemwa okufuna eddagala. Then nabwo bwe bate balirina ne bakugamba gula. Then nina abaamatu. Ab'Embaale mu meeting Katalemwa. Then nina abaamatu. Nabo ngendayo ku check up. Kati mba nina appointments 3 mu mwezi. So kubuyambi. Sagala abantu bakutuukirire batya singa omuntu abanga asobodde. Singa Katonda anyamba n'abasobozesa. Nenfunako ka capital nentandikako ka business oba ka mudaala. At least it can help me. Nti like abantu okuwa kiyinza obutasoboka naye bwofuna ka capital n'omanya nti akasente nkajja wano nentambuza nnoonya eddagala ly'omwana kiba kikola. Kati omudaala guyinza baggwa sente nga mmeka empigi ddala liguyinza okuyambako olowooza tomanya? Nadde ndowoozaako okutandika nga mobile money kubanga mobile money nsobola ogigalawo nengenda. Kuba bwe nalowoozaako okutandika ku mudaala nemanya nti nyinza okufuna schedules nyingi bimu ne byonooneka ate ngamba sina ngeri yonna gye nsobola okubikuumamu. Kati nengamba singa afunayo ka mobile money ko nsobola okukola bwe mba wendi naye nga kukakola eyo bukola ka mobile money lokabanga sente mmeka akatandika? Ndowooza bulinga mu bukadde 3 oba 3 kofunako n'ekifo kyogenda okukolerawo. Ngamba obwo buyinza okumala bwetyo bwe ndowooza naye siri sure nnyo naye bwetyo bwe ndowooza. At least nsobola okukatambuzaako ne managinga kulabirira omwana nefunako ka transport kokufuna eddagala n'ekyokumuliisa. Bannaye ebintu si byangu naye bwe tuba ntina kye tuyinza okubanga tukolawo byonna mubiwulidde ebyokulya entambula so bingi. Wayiwo n'omuntu ayinza okubeerawo ng'olina amagezi goyinza okutuwa n'ogamba naye mukozesa eddagala bweyiti nga ganda bwe bati ne bwe bati omululuuzi ogwo n'otabulamu kino osanga tomanya kiyinza obako kyeyinza okubanga kikola ki nga kitaasa. Njena ngeze Sonko Muhammad tuyinza obutasukawo wano olunaku olwaleero ndi Angel Girl Angel Marina waneno ku kamera. So bwe bityo tulabise endowooza olunaku olwaleero tujja kubanga twongera okukoma tulabe ekyo kinaba kiddako. Kati ne katulabe waneeno katulabe wano tulina omuntu waffe gwe twatambuza by the way kuba okujja wano omudwaliro tubadde tubasaidize yeruweero ne waliwo omuwala yabadde atuwadde ku mulimu wano etambula twaba tuyinza kuba munakasente wala akatonotono wala yatambuza katukuyambeko yo n'obutwale guno gumu osanga
tomanya sanga yinza okubeera entandiko oyinza otuyambako oyinza ofunamu oba kyakuli oba kanaabayamba kuddayo naffe tetuli bulungi naye bwe tugidde wano tuvudde ebbomba eyo ne tukima bano abaana baleeta wano infact baluweero munda eyo naye olwo omwana gwe twatambuza ejjo mujja ku kisaawe babayita bakadaama ng'addayo ewaka kati naffe twafunyeko amagoba matintini katukuweeko omutwalo gutujja bba tuddamu kale banaye katubasabire bijjabba bulungi musigale bulungi tonda abakumu kale Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.